Baba, question. Siapa dengan begitu yang biasa makan. Agogola bagugabadde makaga gye bamusanze awo nno ne bamuzingako ne bamutwalira essaawa ya kakati tetumanyi amayitire ge gyali naye nga ngenda kutwalako nkulabe emmotoka engeri gye badde ziwenyukamu obuwewo awo nga bamaze okuba nga ate bamukwata bamukutte bamuggyeeyo tubagoberera okumanya bamutwala wa tugezaako kubagoberera okumanya gye bamutwala. Nebyo munnange bwe bityo bibadde era nga byonna bigenda mu maaso abantu beeyongedde okuba nga bakubaganya empawa ku bintu bino ekiwamba abantu ekyewuunyisa nti ye ensonga balamu balugaala ate zaakulembeza ndalamu nnyo obunkenke nno nga we weeyongera oluvannyuma olwe n'akatambi ke twawulidde akafulumye nga omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogerako mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi ba NUP. Breaking news. Soko ulize VDN. The idea that Honorable Kyagulanyi or any politician is untouchable because he's a politician, and if police legitimately arrest him, there will be riots, is not acceptable and must never be repeated. Now, Mzee, tolaba nti mukoze ebintu bingi mu musengo nga mututwala nga abanafufe bana Uganda oba nga abatafaayo mugeze mukwate ku Ssentamu anti ogambe tekirabuzi mukwateko leka kibeerewo mukwateko anti mbwe ideas Kyagulanyi tasobya atasibirwa takwatibwako ekyo kijje wano takwatibwako tagambibwako oyo tasobya era ne waba ayogera ebigambo bye tebabiddamu ebyo jja bitugamba eddako nga tumaze okwetereeza totunyumiza mukwateko mutwanguyizeko ne protest vote twanguyize kutemena kono na sente zaffe zigenda okwononekera mu kalulu mukwateko ebyo byonna nga bigenda mu maaso n'oyavuddeyo n'akakasanga ekibiina kya NUP mbu kitraininga abayekera era mbu bannange ebintu ebyo mbasaagala nabyogerako katuwulize wuuno abyogera atuwe ye kiki kyamanyiko bannange parade abaana gye bakolera pulezidenti waabwe yaleeta ebizibu. Njagala okubuulira wano we have information, clear information. Bano babadde batraininga militias in Kenya. Imagine. We have clear information. Don't say imagine. I want to refute what I'm saying. Ekintu tuli mukwogera abaana bwe njagala otunuulira parade Nyanzi yajja ku parade ng'ayambadde white. Lwaki Nyanzi teyajja ku parade ng'ayambadde ebyambalo bye bimu ne bano abaana be batajja ku parade? Sooka owulire bwenzija nga ffenna tuli mu kikolwa singa ngono gwe bakutte kaabe mukulu wange Kyagulanyi singa nga bano abaana banaaleeta obujulizi ne bagamba nti bino byonna banne mutukwata tubikola naye tugamba okubikola yaani yono etteeka likukimayo ntono yatulagira naye essaawa zino etteeka the facts lekiraba wano tulina etteeka erya computer misuse singa gwe profesa eddakiika emu singa profesa okwata n'oyogera ekigambo kyonna ku mpewo wano bagenda kuvunaana BTFM bagenda kukunoonya ng'omu. That is the law. Kakati ne bano ono kyayagala Bob Wine ne bano baganda bwe bali ku board baagala kutabula abavubuka abali innocent babakwate babagambe twali mu kaluka 220 nga babagambe bya bizimbe byammwe ezo motoka ze bekyangiramu zammwe ekyo wakirabawa we are we heading as a nation.
Obunkenke bweyongerera omusajja nkakakasa ng'akomale ku paasi mbu babadde batraininga abaana nonno parade gye baakolaawo eyalinga ey'okusaaga abasajja bagitwala to personal era ndowooza kwolaba nti era nze ndowooza kino kyekyewuunyisa okulaba nga omukyalo ono abadde akulira School of Leadership, Noop School of Leadership akwatiddwa era ndowooza bye bimu ku ebyo ebyagenda okubanga bamukunya okusinza ku musajja oyo oba omwami oyo nga wawulidde ng'ayogera awo oba tosobola ate kwebuuza kyekigenda mu maaso. Tukira byonna nga bigenda mu maaso ye omusajja mukulu nga bulijjo Fred Kajubirumbuye yabadde yawadde security alert era nga mu bintu ebyabadde mu security alert zino mulimu oba ebiri mu security alert eno mulimu abantu listi y'abantu ababa planning okuwamba. Jjukira lunaku lujja kuba lwankya waliyo kubanga bagaba cards basuubirawo abasajja bano okukolawo ensasaage ava Somalia ava Eritrea bano bali mu kuregistaringibwa sako n'abava South Sudan bali mu kuregistaringibwa ekitongole kya NIRA nga bagenda kulondera Namukekera Industrial Park ekapeeka Nakaseke. Programu eno eddukanyizibwa NIRA ekitongole ky'ebyokulonda ekya Uganda saako SFC era EC yo kennyini ekulyetinzeewo polling stations nyingi nnyo mu Namukekera Industrial Park nga Salimu Sale yabikola. Ntegezeddwako nti abantu bano bawa temporary national identification nga za mwaka gumu. Can you imagine? Ntegezeddwako nti abagwira bano bonna bagenda okulonda babawa temporary national identification nga za mwaka gumu kubanga bagenda zikozesa okuva lwe batandise obawandiika mpaka mu January mu February mwaka ogujja zijja kuba ziweddeko ng'ekigendwa kyabwe kivuddeko. So I'm here to inform the international community, including Ugandans at home who can't access information, that there is ongoing registration of foreigners who are informed to help the current regime to vote. This registration is taking place in Namukekera Industrial Park, which is owned by Salim Sare, the young brother to Museveni. This registration is funded and controlled by Salim Sare, Electoral Commission, NIRA. As we speak right now, they have registered a number of foreigners from Burundi, Rwanda, South Sudan, Somalia, and Eritrea. As we speak right now, they are giving them a temporary national identification which will last for 1 year. After 1 year, the temporary identification will be finished because the work which was assigned them to do will be almost completed after rigging elections. So I'm here to inform all Ugandans, wherever you are, that there is ongoing bounty stuffing or rigging of elections or votes in Namukekera Industrial Park, which is funded by Salim Sare, organized by Electoral Commission of Uganda and NIRA plus SFC. Their mission is to get votes from all foreigners, more especially the refugees from the mentioned countries above. So please inform the concerned citizen to be aware that Museveni and his family plus the National Resistance Movement, they have already rigged elections via using foreigners who are situated in Namukekera in big numbers. So that is the information which I wanted to deliver first to all Ugandans. So bana Uganda mwenna mberenga mutegera bulungi nnyo ensonga eyo nga bweri jagadde njibategeeza mutegere nti waliwo obubeewo obulungi bugenda maaso nga NIRA ekimanyiiko bulungi kuba iri mu kuregisteringa, Electoral Commission ekimanyi bulungi nnyo yakoze polling station mu bitundu byonna nga kitegeeza abantu bano balinza okuba balabala abantu bano kuba baregisteringa ne waliwo okubalondesa ne bazaayo abantu bano kitegeeza bali wakati w'emitwalo 5 ku kakadde. So far bebakakola ki bebakaregisteringa ne babawo ebyogera ng'amaze okulonda ne badde mu kampu zaabwe. So njagadde eggwanga litegeere mu ngeri yeesoboka awo tuvuddewo kati kuno kwenjagala okulabula tutandise security alert. Bannayuganda bannange mwenna okwetola Uganda yonna naye okusingira ddala bazzukulu ba Kintu n'Abannambi tutuuta obudde bungi saako n'okussaayo obulamu bwaffe okubategeeza information gye mutasobola kufuna mu Uganda ne tubagamba mwebeereremu ne muganya okuwulira. Tubategeeza Museveni abakoze ebikolobero bingi nnyo
Museveni ow'omukinaana Museveni ow'olwaleero obukodyo bw'akozesa obw'okwefuula nga nnawolovu tebuvangawo akyusa mbukyusa abantu b'akozesa naye muganya okutegeera bwe twogerera essaawa zino nzizemba wa information nga mbategeeza Museveni ajja akozesa Baganda okufuna obuyinza n'olwaliro akozesa Baganda okufuna obuyinza akozesa Baganda okweyawulamu nga beevuma beekuba betta ye ng'atudde wali nzizembaga mujje munonye tribe y'Omunyarwanda nga balwana n'Omunyarwanda batono nnyo wabula Museveni akozesa obukodyo obw'ekiyeekera obwa divide and rule okutulwanyisa n'okututta kati buno obubaka njala bugende eri abazadde bonna mu Buganda okusingira ddala abantu beebugerere mukono njagala mumpulirize bulungi abantu beebugerere mukono nzize mbasomesa nti Museveni ateekateeka okukola ebinja by'abajeekera ng'ayagala kubisiba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform era nzize mbikuba naye nafunye information nenyenyamiza nenjagala ngitegeeze eggwanga ntegeeza Abaganda mwenna waliwo ekigenda mu maaso mu bitundu by'ebugerere ne mukono nga Nyando Esoferi ng'akosa ba agenti be bagenda mu maaso nga bagenda ebugerere Mukono district nga bakuŋŋaanya abavubuka abato nga balimba bazadde baabwe nti abaana bano bagenda batraininga emirimu gy'omu mutwe naye nga ate si kye bakola kumba abaana bano babatwala batraininga buyeekera mu bitundu eby'emukono n'ebugerere naye nga bagamba nti bagenda batwala batraininge bamala batraininga babafune scholarship naddala batwala abaana ba senior 4 n'abaana ba senior 6 era babatwala ne kati wetwogerera abazadde bangi nnyo abawaayo abaana baabwe bali mu kunoonya abaana bebawaayo tebabalaba tebakyalina mpuliziganya tebamanyi bagenda sanga abantu baabwe so nga ate abantu bali mu kunoonya abaana baabwe naye nga kiga abaana nze nga bwe nabagamba olubbe nabategeeza nti Christopher Dama ne Gito Structures bibali mu mbeera y'okutegeka obuyeekera bino ebintu bigendera ddala okusingira ddala abantu batakyalina communication ku baana baabwe okusingira ddala Kayunga Galilaya Road eno eri abazadde bali mu kaba maziga ng'abaana baabwe baatwalibwa emyezi kati egiweze tebaddangamu kulabika n'okutuuka olwaleero tebalina ngeri gye babatukontakitingamu bamaama ne bataata mutalo lw'ekinaana Museveni yakozesa bakadoogo be baana abasigala ettayo enfuuzi nga bazadde baabwe abakyala n'abaami babasse abaana nga tebalina kyakkola Museveni n'abatwala n'abalwanyisa bwe yamala okubawanguza olutalo wayita ebbanga lya myaka ng'etaano abaana bonna Museveni yabasaanyawo tebaddamu kulabikako wantu wonna n'okutuuka olwa bakadoogo tebaliiwo abaasobola okumanyako ekibambulira kino wattu badduka bawangukira mu nsi z'abamugulumeeru abala bali mu Uganda omwo batambula beekweka kuba Museveni abanoonya kuba bamanyi byafa mu nsiko kati gwe ngamba otya omuntu ategeera ozadde omwana wo atudde senior 4 atudde senior 6 oli naggamba tuwe omwana ono tumutwale tumutraininge bwe tumala mutrainingamu ate tumutwale tumufune scholarship agenda asome nga kuvadde mu kaseera kana akakati abaganga ligimu mazeeko emyaka 4 nga mukimanyi nti babadde balwanyisa abaana bato ne mu myaka gy'ekinaana nakati kakodyo kemwe bakozesa bagenda kubattira abaana kubanga kodyo weekali kaakusaanyawo baana Baganda mu Buganda bonna naye ng'ekinyuso kyonna ekyabayeekera kati kiri mu Bugerere Mukono Wakiso bwe batadde ebibinja bye byabayeekera naye ng'abaana bwe bagenda okukozesa eyo security alert esooka kale mwenna abantu b'Emukono Bugerere Wakiso mwenna mutegeere nti waliwo ebikolwa eby'obuyeekera nga Museveni yabitaddewo nga batutta abaana bamwe babajjako abasinya 4 n'abasinya 6 Museveni talina kyagaza abaana bamwe okujjako bateeka mu ntato bakozesa ebikolwa by'obuyeekera amala abatte kuba talina kyabeetaaza singa yali abeetaaga ng'ayagala nnyo abaagale buli mwana mu Uganda olwalumaze okusoma yandibadde alina omulimu singa ali abaagala singa abaana bano baatwa ne batendekebwa emirimu egy'enjawulo nga n'emirimu egiri bakola lwaki tegiriwo kuba talina kyabeetaaza kati akime muzaala abaana ne babeera ku lujja abaana abo be bagenda okusitula omujiji gw'okulwanirira eggwanga lyabwe kati alina obba bajjako abatte mpolampola kubanga akimanyi abavubuka bangi bali aida ndisula tebalina mirimu kati agenda babattira okutuusa lwomwe n'ategeera muganya okutegeera naye mujja tegeera lwampaka ng'akimanyi bulungi nnyo nti essaawa yina eggwanga limwefuukira ng'ate abalina omwefuukira bali mu Buganda kati mumukkiriza abaana babaweeyo babatte ekisigadde mujja kitegeera ye security alert esooka security alert eyokubiri omukulu Christopher Damula Kijambia Mariamo akyagenda mu maaso n'okukozesa obuyinza obw'ekimpatiro bwamuweebwa okuwamba okutulugunya n'okutta bannayuganda
kati sawa zino buyamaze ogenda mu ghetto nazicyankalanya erizimu za musobidde kati njala bategeza mwenna abavuga boda boda mu Buganda ntegezeddwa konti ghetto kati ghetto structures eziza mu boda boda nga balumba ku stage abayita mu masemina n'abagamba tebageze okuwekalakasa oba okwenyigira mu kintu kyonna ekimu procession nga bagenda okwerekera Kyagulanyi oba okwenyigira mu kwekalakasa kwonna nti anaakwatibwa yenna ajja kusibwa oba ajja kugibwako pikipiki ye oba ajja kuttibwa. Kino mwena ba boda boda mukimanyi omusajja abatuuseko n'abagamba naye ng'ekigendera kya bakiyita kubatiisatiisa kubanga ogwo si mulimu gwe omulimu gwa kukwatisa mateeka so saate kwenyigira mu kumenya mateeka nza mutegedde bulungi so njala tegeeza mwena bavuga boda boda mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe n'ebitundu ebirala by'eggwanga Christopher Damale wagezaako bayita temugenda kubanga boda boda sijja gikugulira amafuta gonyo oba g'okozesa sijja gakugulira kino bakikola okubateeka mu kutya kuba tebaagala mwenyigire mu kwekalakasa kujjako Museveni naye ng'atajja kuvaako baalimba ne Christopher Damale nga bennagambye nti essaawa yonna ogenda genda ate ojja kirozaako toli wa kitalo nga bulowooza twali tulabye abanene emirembe engalo tayimu egenda tuuka ng'olina okifeesinga kubanga tukooye effuga n'ejjoogo n'obutemu bwo Christopher Damale particular Christopher Damale weefudde ekizibu mu Uganda so namwe njagadde obategeeza kati nakano security alert eyokusatu amanya gange mugamanyi nze Lumbuye oyinza okuba nga toyagala kuwulira byenjogera kubanga feesi yange ekulabikira bubi which is okay naye njagala owulize byenkugamba olwaleero mu security alert eno ekiri atabala kyekiri naasigadde waka mubeere ku mitimbagano ku TV ba ku radio mugenda kulaba kyengenda obagamba very soon waliwo enteekateeka namutayiika ey'okusaanyawo bannayuganda mu kimpukumpuku mu nkola y'amagezi nkiddamu oyinza okuba tonjagala nga feesi yange ekulabikira bubi wabula njagala owulize ebigambo byange waliwo enteekateeka namutayiika ey'okusaanyawo bannayuganda bonna mpola mpola mu kimpukumpuku ng'enkola eno egenda kukolebwa ekitongole eky'amagye ekya UPDF egenda kikola etya ku biragiro by'enganda esofeere mu kitongole kye ekya DS oba former CMY ne ISO sako ne SFC batudde ne bakkiriziganya nti engeri emu gye bayinza okukendeeza ku bannayuganda kuba kuba obutuwa oba okubasiiga ebirwadde ebitawonera ddala nabazanyedde akatambi nga kakaddemu kabalaga engeri Museveni gye yasaasaanyamu siriimu mambuka ne Buganda kati saagala mundawutinga information gyembawa Museveni yalagidde ekitongole kya UPDF kubanga ne UPDF ye kitandika okuteekawo ensirika ez'ebyobulamu kye tuyita health camps. Health camps zino mugenda kubeeramu nti okujjanjaba saako obulwadde buba balemeredde nga bakusindika mu private referral bakuwa private referral letters n'ogenda mu private hospitals gye bakusindise mu private referral hospital gye bakusindise eri aba SFC abaddukanya amalwaliro gaabwe eyo bagendako bakumaliriza bumaliriza kati nkiddamu okutandika olwaleero oyinza okulaba ku mawulire ku mitimbagano oba ku TV nga bakugambye nti ekitongole ekikuumaddembe kya UPDF nti ye kigenda teekawo kye tuyita health camps okwetola eggwanga lyonna nga kijjanja bannayuganda ku bwereere era nga kibawa eddagala abo aba basusseko obulwadde nga tebusobola bagenda bawa ebbaluwa ezibasindika mu malwaliro agayina eddagala eryetaagisa n'ebyuma basobole okubajjanjabira ku bwereere kye tuyita rifaalo kitegeeza omuntu akusindise nga yalemeddwa n'akusindika ewala bagenda basindika mu private referral clinics oba hospitals nga baziddukanya ba SFC ekigendera kyabwe neyo tovaayo kati muganda ngenda gy'oli manyi nti obwavu bungi nnyo obatawaanya n'ebirwadde bingi nnyo bimatamanyi bakibaluma wabula singa olaba ku TV ku radio ku social media nga bakugambye nti UPDF egenda kutegeka free health care camps across the country but mainly in Uganda togeza n'otwalayo seddume w'omutwe togeza n'otwalayo enkobogozo togenda kuwona kabere mwana wo tagenda kuwona
eddagala lyebalina lyeddagala lyenziza enkuba eribadde nga kuseemwayi ery'okugema ebirwadde byonna ne buswiti bali balina obbawa obutwa lyeddagala kati eryafikawo neddala bagenda okuteekamu obutwa bali bakube mugenda kukonguka ng'ebinyira ye nga Museveni ali eryatudde nkiddamu muganda wange yonna gy'oli nziramu okutegeeza wawulira nti UPDF eteeseteese ensiisira z'ebyobulamu nga za bwereere nga bagenda kukebera buli kirwadde bakuwa eddagala ekiba kibalemye bakusindike mu private malwaliro ag'obwannannyini nga galina buli kimu bakujjanjabe eyo togenda kuvaayo eyo enteekateeka namutaika Museveni agirina era ngibagambye njagala n'abavidiyo eno woolabira ekiwandiiko ekyo nti UPDF eteeseteese 3 heresy camps across the country, but most they are targeting Baganda in Uganda and Basoga. Please, nsindikira feedback ngambe nti biwayogedde bibino unless nga bisazizzaamu meeting zaatudde ba discussing butya bagenda okukendeeza Abaganda babaleseko akajanja saaka Abasoga n'abantu mu Eastern. Kino kigenda mu maaso enteekateeka yawedde dda bw'oba okyagala okulya ku muwogo okyagala okulya ku dduuma okyagala okulya ku maleewa okyagala okulya ku kalo okyagala okulya ku bigere bigente saako n'okunyenya kugalira enjole ngenda kugamba ng'okyagala n'okulaba ku baana weewale health camps UPDF zigenda okukola eno assignment yawedde ne ssente zaafulumye bagenda bakuba lutwa abala bagenda bakuba siriimu n'ebiwadde ebirala musooke mutegeere nti ensi Museveni akoowa mujjukire nti dikiteta yenna bw'aba agenda talina gwe yeeguya famire yokka kati nze mbaga bigambo bino teri agenda bibagamba bw'onoobinyooma munnange sikulinaako buzibu kubanga ne mu Bayibuli batugamba nti Mukama Katonda yalagira Nuuwa nti abantu baali balina amawaggali mangi njagala bbawaako ekibonerezo kimu wabula saagala bonna bazikiriza nti ye nyamba ombajjira eryato luva okwaya onondere buli kiramu kyonna ekinajja mu budde omuli ebisolo ng'ololamu ekikazi n'ekisajja n'abantu ba bulijjo bategeeze bajje balinnya eryato Nuuwa n'akola ekintu ekyo n'akuŋŋaanya ebisolo byonna ebya buli kika n'ategeeza n'abantu wabula era eri abawakanya Nuuwa nti Nuuwa alabika yeerogozza ekyaddako amataba gajja gasaanyawo enkumi n'enkumi z'abantu lwamputtu kati nammwe nzizo bagamba nti ekiri atabaala kyekiri nasigadde waka bw'ogaana okuwuliza bye nkugambye sinze ngenda okufaamu gojja okufa ebyobwereere mu biba bibeera byabwe n'ebibeera bya bbeeyi nnyo cheap things are always expensive ebintu by'obwereere bibeera bya bbeeyi nnyo oluvannyuma lw'okumala obikozesa oba okubitwala kati muganda ngenda gy'olinyira kutegeeza kasitola abantu UPDF etegese ensiisira z'ebyobulamu tobuuza manya nti okufaako kufa kw'abaana bo naye eriyo era bagenda okugendayo njala baagaliza okujjanjabwa okulungi bwe munaavaayo muwandike amalaame gammwe mulage abagenda obbasikira ebyobugagga byammwe mugenda birekera bwe muba mubirina kubanga yabaabuwaza nga tayagala mbere ne ssente omuntu alina essente ng'amanyi gye bajjanjabira mu malwaliro amatuufu nga ne ssente azina tasobola kgenda kufuna kyabwerere ekikutwala mu kyobwere kubanga yakwavuwaza you can't afford hospital bills oba medical bills fe oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo